tukulamusako wenna yekomedde ku mukutu ogwa Daily Still Hope. Abali ku Daily Still Hope 2 ne ku Age Media atubaagala nnyo. Katusabe Mukama tukwebaza olwaleero kubanga okukeeseza nga tukyali balamu tukuddiza ekitiibwa n'amatendo twenyika mu ndagaano y'omusayiko. Mwoyo wo leka ajje asomese era ayigiriza abantu bo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale ndowooza olwaleero tugenda kutunuulira ku bintu bulijjo by'omanyi era bye weetaaga okuba nga ate weeyongerera ddala okuba ng'otegeera. Ekibuuzo kiri nti otegeera otya nti wawambibwa okuyita mu kanisa gye wagendamu? Otegeera otya nti nagenda mu kanisa ey'abafere era tebaakomaawo n'okumpamba. Tetugamba kidnapping, initiating. Leka nkirete mu lufuutifuuti gwe yalya school fees atowooza ke kaseera okuba nga ate omusesema. How to know if you have been initiated through occultic churches? Otegeera otya nti baakuyingiza mu kuweereza sitaani oba bakozesa endagaano ezitali za bwakatonda ezikusumba okutuuka olwaleero mu makanisa ago agatali ga Kristo oba agava ku mulamwa. Kyekibuuzo era kyetugenda okuba nga tutunuulira. And this question is common etukwatako ffenna tuzunze mu makanisa muzumba. In fact mwe abasinga mwafuuka aba tourist, church tourist. Buli kanisa ogigendamu oba mubega bikyayiro no. What are you researching? Buli kanisa ogigendamu. Buli gwe tukyaza ogendayo. Buli gwe tukyaza wano ogendayo. Simanyi oba kati kankuwa obubonero era obulaba manya gye wagenda bakuwambirayo. Kabonero akasooka akatugenda okutunuulira olunaku olwaleero nti wogenda mu kanisa eyo nga tebanaana kusabira kye basooka okugamba fuuka mmemba. Fuuka mmemba. Bakugamba ogenda beera memba waawa nga tebanaana kukola ku kizibu ekikututte. Bo konsaani yaabwe basooka kukubuuza wokkiriza gwe tomanyi what you are accepting. That is a covenant. Oba oyingidde endagaano bakubuuza mukulu ogenda kufuuka memba. Kuba ekkanisa we are not all about members. Ekkanisa omulimu gwayo kwe kufuula abantu abayigirizwa kuba kyekyatutumwa. Naye kati zino ekkanisa z'abaana b'obulimba they are all about members. Kuweza namba si kufuula abantu bayigirizwa. Kubanga osoma Matayo 28:18 n'okkirira the great commission ya Mukama waffe kufuula abantu abayigirizwa. Kati zino ekkanisa z'abaana b'obulimba kasita ogendayo kye basooka okugamba okkiriza okufuuka memba nga tebanaana ku addressinga kikututte tebanaana kuyamba. Wokkiriza wooti manya oyingidde endagaano. Mabatalya fees bama bagamba bati they ask you to become a member of that church before they can pray for you. Kakati njala tutunulira ebyawandiikibwa. Manyizo wemba nziza okusomesa sijja na bisitoole. Njala tutunulira ebyawandiikibwa. Luka 18:38 paka okumeka apaka kwanamwemu. Njala tusoma awantu awo. Yesu abantu abagenda okubanga basaba abasabire Yesu yabakolanga atya? Yasooka bagamba mufuuka abayigirizwa bange mungoberere oba yabasabiranga? 18:38 Luka oba Luke chapter 18 verse 38 to 41 egamba bati and he cried out saying, Son of David, have mercy upon me. Then those who went before warned him that he should keep quiet. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. 40. So Jesus stood still and commanded him to be brought to him. And when he came near, he asked him, saying, What do you want me to do for you?
replied, Lord, that I may receive my sight. Oyo yali Bartimayo, muzibe w'amaaso. Bwe bamutwala eri Yesu, Yesu teyamugamba okkiriza okufuuka omuyigirizwa wange ongoberere. Yamugamba oyagala nkukolere ki? Ne Bartimayo yali amanyi kyayagala, talinga abamu abazunga tebamanyi kye baagala. Yagamba njagala kulaba, kuddamu kulaba. N'amugamba laba, your faith has healed you. Era abalwadde bonna abasinga Yesu yabagamba your faith. Bwe yabawonya teyabagamba kakati mungoberere. Nga we nkuwonyeza ogenda kufuuka muyigirizwa wange, ogenda kufuuka memba wange ku mpaka. Nedda, ye yakola bushi, ye ne yeeyongera kati kiri eri ggwe omwoyo wa Mukama akuyamba otegere nti ono muvaako ate mba ni musiru muzibu. Okitegedde? Kati gano amakanisa g'abannabbi b'obulimba gano gwe kye gasooka okukuwa kufuuka memba, era balina ne foomu, bakuwa n'ennamba. Kati n'oyingira endagaano gy'otamanyi. Yesu yakola atya? Teyawaliriza abantu kufuuka bayigiriza oba kufuuka bagoberezi, nti yagoberera ng'ayagadde. Kati oba agenda mu kyaki yonna ne basooka bakuwaliriza okufuuka memba nga tebanaba nakuyamba, kikututte watomera era oli mu ndagaano. Point eyokubiri, wogenda wantu nga waliwo special items, mafuta nga otuuka wooti musumba ati mafuta tulinawo ag'akanaana, tulinawo ag'ebiri, tulinawo ag'etaano, tulinawo ag'ekkumi. Ate ag'ekkumi ago go galina special anointing. Ago omusumba yagasibira ennaku 5, gabeeranga ku kituuti buli lunaku nga gasabira. Musumba yagamalako nnyo obudde. Ago ga 10. Ate ag'akanaana galeka oba gawonya olubuto na musujja. Gali ag'emitwalo 10. Ago go ga byamagero. Yagala gena America, yagala mbaga, yagala kuzimba. Ago ag'emitwalo 10. Nagasajja gabiti. Kati wogenda ng'awantu weewatyo special anointing, gano gakanaana, gano gesatu, gano gemeka, simanyi mazzi leerere, amafuta tegaali mali ate gali bibiri. Bano abasajja baayonoona buli principle y'amafuta. Amafuta ne bagafuula doctrine. Agamba gano amafuta genda okulewo oti wegaggwa olaba ganatera okuggwawo ng'okomawo ngira ogenda okima amala. So wogenda awantu first time ogenze man of God, wootuuka wooti n'akutuukisa ku mafuta, manyi oyingidde by'otategeera. Oluusi n'ekikututte tekyetaagisa mafuta, but they make sure ogatwala. Kati weetunulemu eyo gye muzungazunga oba akagula budomola bumeka. Muli mu ndagaano baaba. Kankuwa ekyawandiikibwa nze Abaruumi 2:2 paka ku 23. Abaruumi 1 not 22, Abaruumi 2:3 paka ku 25. Romans chapter 1 verse 23 to 25. Egamba what? And change the glory of the incorruptible God into an image made like a corruptible man, and birds, and 4-footed animals, and creeping things. 25. Therefore God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. 25. Who exchanged the truth of God for the lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Awo kikyo tategedde bwe yali afiizi gw'omanyi. Bajoosa ekitiibwa kya Katonda ekitaggwaawo mu bintu ebiggwaawo.
so lwogenda awantu mufo kyokulaga Katonda ataggwaawo bakulaga biggwaawo. Twala olweyo lwonoolera mu nnyumba ng'emizimu gigenda gibbirawo nga tonnaba n'olweyo olwo ng'olulina mu ngalo. Kale pointi endala gye njagala okuwa, bagamba bakusabira olabe special miracle. Kyentegeeza ogenda nagamba I'm going to pray for you, leero Yesu akukyalira. Ninda kukusabira olabe bamalayika. Eno Saara nina kusabira Mukama ajje akukyalire. Weegendereze. Why? Abantu balaga nti they have special ability. Balina amaanyi ag'enjawulo. Nti kasita banaakusabira Yesu agenda kukyalira. Abadde takukyalira. Yesu taganangako kujja kweraga. Era bamalayika tebaganangako kujja kweraga kuba bamalayika baweereza abo. These are ministering spirits. Okitegedde? But your relationship has stopped them. Entambula yo n'enkolaganayo yabagoba dda tebasobola kujja. So mutasobola kuva buviiri n'agamba akati ngenda kukusabira Yesu agenda kujja kukyalira abe ku byakugamba oba bamalayika bagenda kujja. Nedda nga tonaba kujjawo biri ebyabaziyiza oba ebyabagoba okuba nga bajja gy'oli bakufera. Kati babanga abakulaga nti they have special power eziyinza n'okomandinga Katonda najja n'ayogera naawe wadde nga tonnatereeza ebyo ebyagaana. So ogenda mu kifo w'ekityo nga there are such statements, manya oli wafu. Era manya baakuyingiza ddala mu ndagaano ogwo gugenda okukyalira ekiro si Yesu. Balina gu Yesu gwabwe mu Sitaani ogugenda okwambala ekifaananyi ujje nga Yesu. Buli kye gunaakugamba ogenda kukkiriza ng'enendagaano bongera okunyweza. Anti olowooza mbu Yesu yazze kumbe basindisa ebintu byabwe. Okitegedde? There is no special prayer mbu osisinkane Yesu. Nkolaganaayo yegenda omuleeta. Tambula nga waayagala, kukola nga waayagala, kusoma kigambo kyo, kusaba kusima. Jesus will come to you. So ebyo tebakola ki? Ate bakulimba. Kankuwa ekyawandiikibwa. Matayo 24:26. Matayo 24:26 agambye etya. Therefore, if they say to you, look, he is in the desert, do not go out, or look, he is in the inner rooms, do not believe it. Olidde biba banabyo obulimba ali wano Yesu wafa atambuza bigere era kasita onokyala ku kyaki yaffe ogenda kulaba Yesu omulamu. Ati Yesu n'oba obeera mu kyalo ky'olowooza eddokolo oba akukolo yonna gy'osuubira Jesus is there. Eyo mu kyalo ky'osuubira nti kyekisembayo is the Lord of Lords and is the King of Kings. Akusangayo. Yesu tali mu special places. Tebakulimba. Ezo mu special places ne Sitaani ali yakozesa abali yaabo. God is everywhere. Wakasita otambula n'okola nga waayagala is going to meet you everywhere. Niba mu toilet Yesu akusangayo. Yesu tedi Yesu towakana. Is everywhere with you. Kasita obanga okola nga waayagala n'oba olazeewa Yesu ajja kuba naawe. Si musabo kugambe kasita okola nga waayagala takugamba nga kugenda musabo. Kale point endala ogenda mu kanisa oba nga wagenda mu kanisa olutuuka mu wiiki emu mu mwezi gumu amusumba agamba Mukama yandaze oyo yebbaawo, Mukama yandaze oyo ye mwami wo, Mukama yandaze omwami wo wano, Mukama agamba bbaawo ali wano. Wakagendayo just a few days or a few times manya oli oba kuyingiza dde ekigaali dda oli wavundu nnyo. Kwata baagayo mukamisente. Wakagenda wantu birooto ne bifuuka birooto. Mukama yatulaze ng'ono ebbaawo mwami wo la nawe n'osavuwala kubanga anti walabe wawulidde amafuta mbu agali wali n'ow'emmindi asena oba n'ow'ekijiiko.
kasita ogenda awantu we wati wakatuuka pa wasabidde omulundi gumu okuddayo ogwokubiri ng'ebirooto bisimbye layini kamanya ndabise kamanya tulaze nga manya oli awantu bakuyingiza dde ekigaali bakwenishetinze Abefeso 5:11 ebyawandiikibwa ngenda bikuwa gwamanyi okubisoma oba okubireka. Abefeso 5:11 agambe what? And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Etoina nagendayo. Lastly but not least, for today wogenda awantu nga oba nga wagenda awantu nga pastor ngoba oyo yenna oyo akulembera ekkanisa eyo, he loves more praises oba his praises is greater than batomera tulina abasumba man of God anti temubalaba ku mativi ag'enjawulo nga babasuubiza byamagebe bakola otuukayo nga wabayingira waati obunkenke bubeera wali agavubuka ne gasooka gafunguwa balabala no Nabbi Dawudi amanyi n'obakuba kibooko mwenna ne mufukamira oba kwaya ebadde eyimba erina kukomekerezaawo anti pasita ayingidde oba mubadde muli kuwa bujulizi stop, oba mubadde muli kutendereza stop, oba mubadde muli kusinza stop. The man of God and the God has entered. But Tata Zay, the man of God, Apostle Bishop, Kubenga. Wagenda awantu wewa oba ubanga wagendako awantu wewa tumanya bakuinitiatinga zenkubulidde nga pastor loves more praises than eyamuyita ayinza okuba nga yeeyita oba infact ayinza okuba nga yeeyita oba eri side eyamuyita ekizikiza oba nga bamukyusa. So buli wolaba nga the praise eyina ogenda wa pastor eri beyond bamugulumiza nnyo manya batomera era oba nga wagendako mu kifo ekyo tandika to seek for deliverance mateeka bakuyinitiatinga awo tewali kubuuza. Kankuwe ebyawandiikibwa man of God okugambe nga ali almost is a half of God mu kanisa muli okugenda gyali otandikire eno kugenda nga ofukamidde genda osesetuka bigere weekulula bwekuluzi okutuuka waali naye nga muli kusaba oli mu kyaki oyinza nosaba nga oli ku WhatsApp. Katonda alabika katooko kalinga katooko kali ak'emyaka 12 naye bali abasajja mubagulumiza ati woba nga oli ku level eyo ng'omanya gwe bakuinitiatinga dda olimukolera sitaani nga tomanyi era weetaaga deliverance. Ebikola by'abatume 10:26 kansembeyo n'ekyo mbaviire nti temwagala babuuzi omuntu omugamba ebigambo bino enkera naakusindikira message njagala enamba ya gundi yanda Paulo yabuuza mu Galatians chapter 3 ani mu Abagalatiya abasirusiru ani yabaloga okubanga mwatandikira mu mwoyo kati ate muli mubiri gwe buli gwe bakyaza mpa enamba ye buli gwe bakyaza mpa enamba ye n'ogi ani yakuloga kuteezi nti wogenda mu bantu abangi ye deliverance bongera kusiba kale 26 agamba ati
But Peter lifted him up, saying, Stand up, I myself am also a man. Yali musajja nga yalaba Peter byakoze n'afukamira bambi. Akoleki? Man of God amuwa ekitiibwa. Peter yamukwata ku mukono n'agamba tofukamira. Ninga gwe tolina kunsinza. I'm a normal man. I'm like you. I'm like you. Naye bano abasajja bannange waba ayingira waati nolaba emmotoka nga kuliko abagavubuka eno gasatu n'eno gasatu gagiddukira. Nogamba ne batwala ani oyo nti musumba nti musumba. Ogamba naawe ate n'oyingira n'otuula ng'omaze okulaba ebyo naawe n'otwala ettwe otuula. Bakyabasiba. My people perish due to lack of knowledge. Mwagala tegeera mazima, so amazima ago ogakyawa because knowledge is power. Genda komekereza nga ate osibiddwa. So woolaba obubonero obwo kanisa gye wagendamu manya oli initiated times wetaaga to seek for deliverance. Ndowooza sikena kubanga nsukka wano. Mukama tukwebaza olwaleero abantu abo bonna bagenda mu bannabbi b'obulimba basumulule basisinkane abo bonna be bagenda baguzaako ebintu ebyenjawulo bagenda okusinkana abasumba naye nga abasumba balinga bakatonda. In fact nga ekitiibwa kye babawa kisinga ate naawe kyoteekeddwa okuba nga okola ki kyoteekeddwa okuba nga ofuna. Mukama abantu abo bayambe basumulule obajja mu ndagaano ezo zonna ze babayingizaamu. Mwoyo wa Mukama basisinkane era tukoola omusaayi gwo okuyika mu bulamu bwabwe gusobole okuba nga gukutula buli ndagaano yonna ate gye baabakozesa bye baabawa bonna bye baabanywesa oba mazzi oba biki. Mukama tosaba omusaayi gwo ogende gulongoose ate ebyo Mukama ibadde terinaba kuba nga alirongoosebwa mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kakati gwe omulala oba tonalokoka akati ddamu ebigambo bino kubanga ebyo byonna tosobola kuwangula abannabbi b'obulimba nga tokkiriza Kristo. Era gamba Yesu nkwebaza olwaleero nsazeewo okuwa obulamu bwange obeera omulokozi era Mukama waabwo. Negana Sitaani n'ebikolwa bye byonna era olwaleero njatula nti ndokose. Manya gange gawanduukulirwe mu kitabo ky'abo abagenda okuzikirira ebyo ebitabo ate gawandiikirwe mu kitabo kyabo abagenda okuba nga basikira obulamu obutaggwaawo. Nyambe ompanirire mpe ekisa nsobole okuba nga ntambula mu lugendo luno olw'obulokozi mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Sigenda kuba nga nsukka wano nalongadde ku kamera okuba nga ate akusikira ekifaananyi ekyo. Tujja kusinkana mu bitundu byaffe ebinaddirira awo mu maaso. Tubagaliza weekend ennungi.